erinnya lye lyongere okugulumizibwa era tukkiriza nti ekisa kye kibadde wamu naffe okutuusa akaseera kano. Mu ngeri y'emu ne nyongera okwebaza Katonda olw'abo basobodde okukolera ebirungi era olw'abo abafunye ebirungi. Erinnya lye ligulumizibwa, abafunye obufumbo, abafunye abaana, abafunye ebirungi okuva omwaka guno we gwatandika. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe era litenderezebwe. Mu ngeri y'emu ne tunakuwalirako ne baganda baffe abafunye ebizibu eby'enjawulo. Twongera okubagamba nti Katonda waffe afaayo era ali wamu nammwe. Mu mbeera efaananako bw'etyo, twongera okukitegeera nti Katonda waffe asigala mulamu ng'ekyawandiikibwa kyaffe bwe kiri. Ayogera gye muli si mulala ng'era omwami Kajubi wa Nyanjudde, nze Musumba Ssekajja Vincent nga nva wano ku Bugema University. Mwenna abamperekeddeko nyongera okubaanirizaako n'okusaba Mukama nti mwenna akwate ku bye mwetaaga era mwenna obuweereza bwammwe ayongere okubuwa omukisa. Mukadde Elisha Kayanja, Mukama akumpeera ennyo omukisa. Mukadde Kajubi n'omukyala, Mukama yongere okubampeera omukisa. Kuliko n'abalala bangi mwenna sijja kubamalayo, naye olw'ensonga y'obudde mukkirize nti mwenna mbaaniriza wamu era Mukama ayongere okubampeera ekisa. Ekiseera kino kugenda maaso n'ekyokuyiga kyaffe era mu kaseera kano ekyokuyiga kyaweereddwa omuto okugamba nti naye mmanyi. W'ogenda ebuziba okwetegereza omuwandiisi w'ekitabo kya Yobu. Yobu abawandiisi abasinga bakakasiza ddala nti ekitabo kino kyawandiikibwa mu kyasa kyokutaano, abalala ne bakakasa nti kyawandiikibwa mu kyasa ky'omukaaga. Wadde nga abawandiisi bangi bagezaako okuleeta endowooza yaabwe ku baani abaawandiika, nga abamu bakakasiza ddala nti Musa yawandiika ekitabo kino olw'ebyo ebikirimu. Abalala ne bakakasa nti ayinza obutaba Musa naye wayinza okubaawo abawandiisi ab'enjawulo abaawandiika ekitabo kino. Wadde ng'ebyo byonna biyinza okubaawo ebityo, bitutwala ebuziba era bitutwala ku miramwa emikulu egiri mu kitabo kino. Era ng'omuwandiisi waba annyonnyolanga kuwa entandikwa y'ekitabo kino, omuwandiisi atwanjulira omwami omukulu era ayitibwa Yobu. Ffenna tutegeera biki ebyatuuka ku Yobu okulumwa n'obujiji bwe yayitamu, okufiirwa abaana be, okufiirwa ensolo ze, n'ebyo byonna bye yalina. Bingi era omuwandiisi mu kitabo kino atulaga okwagala kwa Katonda, atulaga ekisa kya Katonda, atulaga okufaayo kwa Katonda. Era atulaga Katonda afaayo, era Katonda abeera wamu naffe mu mbeera embi ne mu mbeera enzibu. Naye era atulaga amakulu n'amaanyi agali mu kye bayita okukkiriza n'okutegeera Mukama n'okunywerera ku kigambo kye. Olw'ennyanjula eyo, omuwandiisi atuuka nga amaze okutuwa ennyanjula, amaze okutuwa Yobu by'ayogera ng'ebizibu byonna bimaze okumutuukako, ebyali ebizibu ennyo, n'atuuka mu ssuula ey'e-19. Mu ssuula ey'e-19 Yobu atuuka yeeyogerako ng'atalina musango era ng'anoonya oyo ayinza okumwogerera. Era ng'atuuka ku lunyiriri olwa-23, olwa-24 ne yeegomba nti singa mbadde n'omuntu oyo ayinza okumpandiikira bino. N'awandiika okukungubaga n'okulumwa kw'empitamu. Naye byonna nga biri awo, omuwandiisi atuuka ku lunyiriri olwa-25 era nga luno lwe lugenda okutukulembera mu kyokuyiga ekyaleero, nga lugamba nti naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu era nga ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti naye mmanyi. Katwebaze Katonda kitaffe, Katonda omulungi era Katonda ow'ekisa, tuzze gy'oli abaddu bo n'abazaana bo, nga tukuŋŋaanye n'emitima egimenyese, tukuŋŋaanye n'ebizibu bye tuwulira nti bituzitooweredde, nga tukuŋŋaanye nga tuwulira tetuyinza kuyita mu mwaka guno nga tetuli wamu naawe. Mukama, tuzze okusaba okubeera wookwo mu kuyiga kw'olunaku olwaleero. Tuzze okuwulira eddoboozi ly'Omukama, yogera naffe. Kkiriza tugende okuva mu kifo kino, kkiriza tugende okumaliriza okuyiga kw'olunaku olwaleero Mukama ng'oyogedde eri emitima gyaffe era nga tuzze bujja.
buli ssekinomu Mukama laba obwetaavu bwe, laba okukaaba kwe, era omukwateko wamu mu kuyiga kw'omulundi guno. Kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekigambo kiri nti naye mmanyi, era omutwe gwaffe gugamba nti naye mmanyi. Omuwandiisi bwe tugenda mu lulimi lwaffe Oluganda oli wagamba nti naye mmanyi, kitegeeza wandibawo ebirala by'amanyi era by'ategeera, naye alina ky'amanyi okukira ku birala, alina ky'ategeera, alina ky'atwala ng'ekyomuwendo okusukkuluma ku birala. Kitegeeza nti wadde ng'ebirala ayinza okuba abitegeera, naye kino akitegeera okusukkako era okugenda ebuziba. Omuwandiisi mu lunyiriri luno atandika n'ekigambo mu kunnyonnyola olulimi Oluganda, atandisa n'ekigambo naye mmanyi. Ow'Olusungu akozesa for I know. Mu lulimi Oluyonaani omuwandiisi akozesa ebigambo eby'enjawulo ebitwaniriza ku lunyiriri luno, era nga bino ebigambo waba abituwa birina emphasis oba biteeka essira ku lunyiriri lwagenda okutuwa. Akozesa ekigambo venarich nga gye tuyinza okuyita phrase ennyonnyola ekakasa ye Yobu nga yeeyogerako nti amanyi, nga tetegeeza mulala yonna. Ate olulimi Oluyonaani akozesa era n'alekayo ebigambo ebirala nga ginoske, n'akozesa ekigambo oida, nga kino kitegeeza nti nandibanga nina ebirala bye mmanyi, naye gwe wano nkumanyi, kino nkitegeera era kino nkimanyi n'okusukkuluma. Akakasiza ddala nti mu bulumi bwange nina kye mmanyi era kye ntegeera. Yobu mu byonna byonna ebyamutuukako, Yobu mu kulumwa kwe yalimu, atuuka akaseera ng'alaga okukkiriza kwe n'amaanyi ge. Statement eno ng'agikola mu kitabo kino kitulaga ekinyusi, era kye kimu ku binyusi by'ekitabo kino, ng'agamba nti naye mmanyi omununuzi wange mulamu. Muganda wange wayogera ebigambo bino akakasa nti amanyi era ategeera Katonda, amanyi omununuzi we, ategeera nti omununuzi we eyinza obutaba mulala, naye omununuzi we gwategeeza ye Katonda. Mu mbeera embi, mu kunyigirizibwa, mu kulumwa, ne mu mbeera erabika ng'ekambuwadde, Katonda we mulamu. Agamba nti naye mmanyi ng'omununuzi wange. Mu lulimi we tugenda mu lulimi, ekigambo omununuzi kitegeeza y'oyo akubeera akujja mu kizibu n'akuwa obudamu, n'ofuna okununulibwa okuva mu kizibu ekyo ky'oyinza okubeera ng'oyitamu. Yobu akakasiza ddala nti tewali mununuzi we mulala, naye akakasiza ddala nti Katonda y'ani? Ye mununuzi we. N'ayongerako aba mulamu, kitegeeza taba mulamu lunaku lumu. Mukristaayo mu ngeri y'emu nyongera okukakasa nti Katonda omulamu. Wandibako embeera gy'osisinkanye, wandibako by'olaba ebikuzitoweredde ng'oluusi wabitunulamu olaba tewali future, ng'era ebiseera bye eby'omu maaso obibuusabuusa. Bwandibanga bulwadde, wandibwanga kulumwa, naye nsigala nkugamba muganda wange ne mwannyinaze, ky'omununuzi waffe mulamu. Akakasiza ddala wakozesa ekigambo aba mulamu, kitegeeza taba mulamu lunaku lumu, wabula ekiseera kyonna kyonna Katonda waffe asigala mulamu. Kino kituwa ekifaananyi nti mu mbeera yonna yonna gye tuyitamu ey'obulamu bwaffe, mu kulumizibwa kwe tuyinza okuyitamu, mu mbeera eyinza okutusisinkanya, wandibanga tumanyi kiki kigenda kubeerawo enkya, naye kituwa essuubi nti Katonda waffe mulamu. Kituwa okukkiriza nti Katonda waffe akyali wamu naffe. Akakasiza ddala ng'embeera eno watuukira okuwandiika olunyiriri luno, omusajja wa Katonda ono n'omubiri gwe gwali guvaamu ebiwuka, yali ayita mu mbeera ey'obulumi, naye akakasiza ddala era ayogera ekiba ku mutima gwe nti naye mmanyi nti omununuzi wange mulamu, oba nti omununuzi wange aba mulamu. Muganda wange naawe wandiba ng'oyita mu mbeera efaananako bw'etyo. Wandiba ng'oyita mu mbeera ey'obulwadde, wandiba ng'oyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa, wandiba nga waliwo embeera gy'osisinkana, kati oyinza okuba tokimanyi, tomanyi kiki kigenda kujja nkya, naye njagala okukakasa n'okutegeeza nti Katonda waffe aba mulamu.
Oyo Katonda oyo wakusobozesa, oyo Katonda oyo wakusomosa, wakuyisa mu mbeera gy'obadde olabanga enzibu. Bwandibanga bulumi ng'owulira nti osiriira era oggwaawo. Njagala okukakasa muganda wange ne mwannyinaze nti Katonda wo waali, Katonda wo mulamu, era ayogera ekigambo kino nti Katonda wange aba mulamu ekiseera kyonna kyonna. Mu kulumwa kwange, mu kuwulira nti tewali ayinza kuntegeera, ng'atunuulira bonna bonna abaali mikwano gye ne bye yali ayina nga biweddewo, akakasiza ddala nti muntu omu ayinza okumubeera ye Katonda omununuzi. Oyo Katonda yayinza okutunulula muganda wange ne mwannyinaze. Ebirala byonna byonna kabigaane, naye mu mutima gwo baako ky'otegeera ekintu kimu. Ekitegeeza omutima gwa Yobu yandiba nga yali alina options endala, yandiba nga yalina by'alowooza mu ye, naye kyeyatwala ekikulu era mu kulumwa kwe ne mu kuwulira ng'asaanawo era ng'aggwaawo, yakitwala nti ayinayo omununuzi, omununuzi omulamu. Muganda wange ne mwannyinaze, njagala okukakasa nti olina omununuzi omulamu. Oyo ataliwo olunaku lumu, atali nga balala nti agenda kukeera enkyakulekebwo, atali nga balala nti tagenda kutegeera. Njagala nnyo oluyimba olugamba nti nina omukwano gwange omulungi ennyo, ye Yesu anjagala ennyo. Omuwandiisi atuuka mu kitundu n'agamba, mugamba ebinyiiza, mugamba ebinsanyusa era mugamba ebinakuwaza. Oyo mukwano gwaffe atutegeera, oyo Katonda omulamu, oyo omununuzi omulamu, wakwongera okubeera wamu naffe. Wandibaawo ky'oyitamu ng'omuntu omulala tasobola kitegeera. Wandibaawo embeera gy'okwesinga mu bulamu ng'osanga abalala ne w'onoogibannyonnyola tebajja gitegeera mu Kristaayo. Nga bane w'onooyagala otya bajja kugamba sirika. Naye Katonda waffe omulamu ye wakutegeera. Katonda waffe omulamu ye w'onoomubikkulira omutima gwo, w'oneeyogera naye jajja kubeera mweteefuteefu okukuwuliriza. Ayongerako n'agamba nti naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu era ku nkomerero ng'aliyimirira. Njagala okutegeeza nti wandibaawo embeera gy'oyitamu, naye njagala okutegeeza nti omuwandiisi wakozesa ekigambo mmanyi ng'aliyimirira mu kontekisiti eno akakasa ti wandiba ng'owulira ng'ataliiwo wamu naawe akaseera kano. Wandiba ng'owulira nga ye ali ewala naawe. Naye Katonda oyo yaakulaba era mwetegefu okuyimirira wamu naawe. Ne mu kaseera kali k'olowooza ak'enkomerero nti akulese, omukono gwe gugenda kubeera gwa kisa, ye wakuwanirira. Tukitwale era tukimanye nti embeera yonna yonna gy'oyitamu, okuluma kwonna kw'oyinza okubeera ng'osisinkana, waliwo Katonda omulamu era Katonda ow'ekisa. Leka okuluma kwaffe kuleme kutujja Katonda. Leka ebintu by'ensi nga biyitiŋŋana, leka ebibaddewo bye tubadde tutwala ng'eby'omuwendo n'ebinaggwaawo. Njagala nkukakasa ekintu kimu, amaaso gaffe tunagatwala nti tuyina Katonda omulamu, ebyo byonna byonna tujja kubiraba ng'ebitalina value kubanga tuyina abisinga value. Tujja kubiraba ng'eby'omuwendo okusinga ebyo bye tubadde tulaba ng'eby'omuwendo. Nga ye atuwadde era nga ye alina omuwendo omukulu mu bulamu bwaffe. Muganda wange wandisisinkana kubanga tetumanyi kiki kigenda kubeera mu maaso. Obulamu bwaffe osanga waliwo we tugenda okuwulira nga tetukyeyinza kugenda mu maaso. Naye omwaka guno nga gutandika, nga tuli mu mwezi guno ogutandika omwaka, njagala okitwale era okikakase muggwe mu mutima gwo nti oyina omununuzi omulamu. Okitwale era okimanye nti waliwo akutegeera era akumanyi n'okukira abalala. Abalala ne bwe banaatuuka mu kaseera ak'okuba nti tebakutegeera era tebakumanyi, okitwalire ddala nti oyina omuntu ow'amaanyi akutegeera. Oluyimba namba 221, omuwandiisi James McGranham awandiika ebigambo bino, omuwandiisi era omukyusa w'olulimi Oluganda bye yaddamu ng'agamba mmanyi gwe nakkiriza. Atandika nga yeebuuza simanyi lwaki Katonda yanjagala bw'atyo, nze omubi atasaanira. Nangula mbewuwe
naye ayongerako n'agamba nti nze mmanyi oyo gwe nakkiriza. Muganda wange ekiseera kino njagala okubuuza gwe wansi w'omutima gwo n'emmeeme eyo omusajja ono ng'atuuse mu kaseera akafaananako we kati yabikula omutima gwe n'emmeeme ye nga mulimu ekigambo eky'amazima era ekigambo ekikulu era ekigambo ekyali kiwandiikibbwa ku mmeeme ye, kimmanyi nti omununuzi wange aba mulamu. Gwe kiki ky'olina ku mutima gwo nga ne wonoobeera osisinkanye obuzibu, ne wonoobeera olumiddwa, ne wonoobeera ku kitanda ng'owulira obulamu bwo bugwawo, kigambo ki ky'onooyogera ekiwulira era ky'onoowulira nti oli wamu ne Katonda wo? Akaseera kano ng'omusajja ono n'olususu lwe luggwawo, akakasiza ddala nti mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu. Ekitegeeza nze ebyange ne binaaba tebisobola kgenda mu maaso, nze ne we naabeera nga nkomye, nze ne we naabeera nga sikyeyinza, nina omulamu ali mu nze, nina omulamu ayinza byonna, nina ali okumpi nange ow'okumpanguza. Njagala owulire era otegeere nti waliwo Katonda ow'amaanyi era omulamu mu bulamu bwaffe. Omuwandiisi ayongera nze mmanyi oyo gwe nakkiriza era mmanyi nti afaayo gye ndi. Ebigambo bino njagala okubigamba omuntu oyo awulira okusoomoozebwa n'okubaawo okulumwa kw'ayitamu mu bulamu bwe. Oyo Katonda akuuma ebisuubizo by'asuubiza okutuusa lw'alidda. Wandiba ng'owulira nti osanga waliwo ebitatambula bulungi, wandiba ng'owulira oba olina amabanja mangi, Katonda oyo mweteefuteefu okutusasulira amabanja. Oyo yatusuubiza nti anaatuwanga omukisa mu kyalo ne mu kibuga. Oyo yatusuubiza nti anaawanga omukisa ezzadde lyaffe n'ebisolo byaffe. Njagala okukakasa nti oyo Katonda waffe mwetegefu okukuuma bye yasuubiza okutuuka lw'alidda. Njagala ofune essuubi mu bulamu bwo nga newankubadde nga baba bayinza okuba tebategeera kiki ky'oyitamu, nga bane obannyonnyola Kristo gwe wakkiriza tebamumanyi, naye gw'obeere n'essuubi okikakase mu Kristaayo munda mu ggwe ti nze mmanyi oyo gwe nakkiriza. Okubonaabona n'ebiseera ebizibu ne bwe binajja mu bulamu bwo, ogenda kuba okyalina essuubi n'okwetegereza n'okumanya mu mwoyo gwo ti nze mmanyi gwe nakkiriza. Abalala kabagaane okumutegeera, abalala oluusi kabagaane okutegeera gwe nga ssekinnoomu, naye olw'okuba wategeera oyo ayinza byonna, njagala okukakasa muganda wange ne mwannyinaze ogenda kusigala ng'oli muwanguzi. Omuwandiisi ayongerako n'agamba nti ekitundu ekiddirira ekisembayo, agamba simanyi binnindiridde bibi oba birungi, oluvannyuma lw'okukowa ndiraba amaaso ge. Omuwandiisi kyava agamba nti kimanyi nga ku nkomerero ng'aliyimirira. Omuwandiisi mu kaseera kano aleetamu konsepti endala, alina kyatuleetera mu bwongo bwaffe, kiwadde nga embeera ey'obulamu eyinza okuzibuwala buno obw'ensi, naye nga tuteeseteese obw'omwoyo Katonda waffe ajja kuba wamu naffe era ajja kutuwanguza. Ng'amaaso gaffe tugatunuuliza ye, tugenda kuba bawanguzi ku nkomerero, aliyimirira era alituwanguza. Essuubi ly'omu Kristaayo kkiriza lizimbibwe ku Kristo olwazi olukulu era olwazi olunene. Wadde ng'ebisoomooza biyinza okujja, njagala okukakasa nti Katonda waffe ng'ali wamu naffe tujja kuwangula. Simanyi binnindiridde bibi oba birungi, naye oluvannyuma lw'okukoowa, ffe tuli bantu tukoowa tuggwamu n'amaanyi n'essuubi. Naye njagala okukakasa, w'onoowulira ng'aweddemu amaanyi n'essuubi, onoolaba Katonda, onoolaba amaaso ge, era ekisa kye kyakubeera wamu naawe era kyakuwanguza. Njagala okukakasa nti omukono gwe gwakubeera gwa kisa, gwakuwanguza, gwakubeera wamu naawe mu mbeera efaananako bw'etyo. Ngenda kumaliriza era nga tugenda mu kitabo kya Yeremiya. Tugendagenda mu kitabo kya Yeremiya essula eya 29. Tugendagenda mu kitabo kya Yeremiya essula eya 29 olunyiriri tugenda kusoma olw'ekumi n'emu. Banga nsaba omusomi wange ansomereko. Yeremiya
29:11 Mm. kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, Mm. bw'ayogera Mm. Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya Mm. bubi, Mm. okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Mm. Olw'ekkumi era mulinkaabira era muligenda ne munsaba, nange ndibawulira. Olw'ekkumi era mulinoonya ne mundaba, bwe mulikenneenya n'omutima gwammwe gwonna. Neeyanjisa mukadde wange, neeyanjire. Omuwandiisi w'ekitabo kya Yeremiya ogenda ebuzibu okwetegereza essula eya 29. Akaseera kano ng'abantu bano bali mu bwe tuyinza okuyita obuwambe. Ayongera okubawa amaanyi n'essuubi. Yeremiya abakakasiza ddala nti Katonda alina ebirowoozo ebirungi gye bali. Njagala okutegeeza naawe oyinza okuba ng'oliko obuwambe bw'olemu, naye njagala okitegeere era okimanye nti Katonda w'alina ebirowoozo ebirungi eri obulamu bwo. Ng'otandika omwaka guno mu Kristaayo, muganda wange era mwannyinaze, kkiriza nti Katonda oyo, Katonda mwesigwa, alina ebirowoozo ebirungi gy'oli, ebitali bya bulumi, ebitali bya kuleetera kulemwa, wabula eby'essanyu n'essuubi n'okutwala mu maaso. Kkiriza amaaso go okulemwa okugatunuuliza abantu n'ebyo ebiyinza okulabikawo leero n'enkya, naye amaaso go n'okukkiriza okutunuulira oyo Katonda ayinza byonna. Yobu gwe yatunuulira n'ewaali nga tewali ayinza kumutegeera, n'ewaali nga tewali ayinza kumumanya na kutegeera ye kye yali ayitamu, yayongera okukikakasa nti Katonda waaba mulamu. Kitegeere gwali eyo nti naawe kennyini oyinza okuba ng'oliko ekizibu ky'olimu, ng'oli mu buddu, oli mu mbeera ey'obuzibu. Njagala okitegeere era okikakase mu byonna ti Katonda wo mulamu. Era oyo waakuba mulamu leero n'enkya n'ebiseera ebirijja. Kikakase, beera n'essuubi nti ku bulamu bw'abaana bo Katonda wo ajja kuba mulamu. Olwa bizinesi yo Katonda wo waakuba mulamu. Olw'okuba ng'obulamu bwo bulumbibwa endwadde leero n'enkya, kikakase nti nze Katonda wange asigala mulamu. Eby'ensimbi byo nga birabika byeveera ng'era obulya tokyalina ssuubi mu byo, kikakase nti Katonda waasigala mulamu era alina ebirowoozo ebirungi gy'oli. Kikakase era beera n'essuubi, era ba n'essuubi mu mutima nti Katonda wo ye waakwongera okukufaako era waakwongera okukulabirira, kubanga ye Katonda w'amaanyi era wa kisa era afaayo, era ye amanyi, agamba amannya gaffe gawandiikiddwa mu kibatu kye. Amanyi obwetaavu bwo. Naye njagala nnyo mukadde ogenda kwongera mpola mpola ng'osomera Olunyiriri olw'ekkumi 12 agamba nti era mulinkaabira era muligenda ne munsaba, nange ndibawulira. Katonda atuwa essuubi era atuwa amaanyi, wadde nga tuyinza okumukaabira era wadde nga tuyinza okubeera mu mbeera enyikiriza ne tumukaabira, atuwa essuubi nti waakutuwulira. Wandiba ng'oli mu mbeera efaananako bw'etyo nga olaba ng'abatakutegeera, olina Katonda, olina ow'omukwano gw'oyinza okukaabira n'omubuulira ebikulemye. Olina ow'omukwano gw'oyinza okubuulira embeera gy'oyitamu, ye n'abeera essuubi n'amaanyi go eri obulamu bwo. Kkiriza ti Katonda oyo wakubeerera entanda y'obulamu bwo, si ggwe wekka wabula n'abaana bo n'abazzukulu bo, w'oneeteeka mu mikono gye era w'onoowulira nti okubeera kwange tekuva eri walala wabula kuva eri Mukama oyo eyantonda. Amaanyi gange nga Pawulo w'atuuka n'agamba nti nnyinziza byonna Mwoyo ampa amaanyi, ng'amaanyi go tegavudde walala mu Kristaayo, muganda wange era mwannyinaze, ng'okakasiza ddala nti amaanyi go gavudde eri Mukama oyo. Yobu bw'atuuka n'ayogerako nti nze mmanyi, naye mmanyi, akakasiza ddala alina ensonga ey'okunywererako nti omununuzi we aba mulamu.
mu ssuubi mu bulamu bwange nga nnuwa obulwadde bwe simanyi nti oba enkya bugenda kuwona, mbeera n'essuubi era nsigala n'essuubi timmanyi nti omununuzi wange aba mulamu. Abalala bonna nga bagaanye okuntegeera, abalala bonna nga bagaanye okubeerawo ku lwange, mba n'essuubi nti nina omununuzi wange oyo omulamu era ntegeera. Ankakasizza era ampadde ekisa okutegeera nti ebirowoozo by'alina kyengi eby'omu maaso si bya leero byokka, naye birowoozo birungi era bya kisa. Muganda wange ne mwannyinaze ali ku mukutu guno, njagala okukutegeeza n'okumanyisa nti wali muntu mulala agenda kutegeera nga Mukama Katonda we. Waliwo oluyimba mu Luganda lugamba, luyina ebigambo ebigamba nti tetunnategeera nti tetunnaba kutegeera kwagala kwe Yesu okutuusa bwe tulyewaayo ne tukola ye nga bw'ayagala, ye waakubeera wamu naffe. Muganda wange, nsaba otwale akadde okulowooza ku bulungi bwa Katonda mu bulamu obwo, naawe ofuneyo ensonga ey'amaanyi efuuka gye tuyinza okuyita eddaala ery'okukkiriza kwo, nga naawe okakasiza ddala nti nze naye mmanyi gwe nakkiriza, ng'olina ekintu ky'ogamba nti ku bino ne bino Katonda byankoledde, kakasa nti mmanyi Katonda omulamu, kakasa nti ntegedde Katonda ow'ekisa, kakasa nti Katonda abadde mu bulamu bwange era waliwo bye siyinzizza, naye oyo omulamu atuula mu nze, oyo omulamu abadde nange wakumpanguza. Leka tukaabire Mukama atuwadde essuubi n'okukkiriza, tuwe tunaamukaabira wa kutuwulira. Onaakaabira ani? Atuwadde essuubi tuwe tunaagenda gy'ali ne tumunoonya n'emitima gyaffe gyonna, ne twekenneenya n'emitima gyaffe. Ye waakutuwa amaanyi n'essuubi okugenda mu maaso. Weesize eki muganda wange? Ng'ebyensi birabika ng'ebiganye era ebikomye, ba n'essuubi mu mutima nti Katonda afaayo. Akaseera kano ngenda kumaliriza n'ebigambo bino. Ensi kerabikenga ekambuwadde, oluusi kawalabikenga abalala tebakutegeera, oluusi naawe kawulire nga toyinza kugenda mu maaso. Omwaka guno njagala okitwale era okimanye nti olina Katonda omulamu, olina omununuzi omulamu, oyo atafa nga bakatonda abalala, atali wa kibumbe nga bakatonda abalala, yagenda okubeera Katonda wo. Njagala okitwale mu Kristaayo nti ebyensi ne bwe birabika nga bigaanye, ne bw'obanga owulira olina w'otatuuse, naye okubeerawo kwa Katonda kwa kubeera oli wakuva mu maanyi okudda mu maanyi, kubanga okkiriza Katonda ow'amaanyi ow'ekisa. Katonda abampeera omukisa era Katonda ayongere okubeera wamu nammwe. Katwebaze. Gwe Katonda omulungi ow'ekisa era Katonda waffe omulamu, tukkiriza ddala ng'abaddu bo n'abazaana bo abakuŋŋaanya ekiseera kino ti Mukama tetusaanidde, naye tukkiriza nti tulina gwe Katonda omulamu era gwe Katonda ayinza byonna. Embeera y'omubiri gwaffe, embeera y'obulamu bwaffe nga buyinza okulabika ng'obuseebengerera, obulamu bwaffe buli ng'omuddo leero buli ate enkya tebuliiwo. Naye embeera y'obulamu bwaffe ng'erabika ekambuwala leero n'enkya, Mukama tulina essuubi era tulina okutegeera nti gw'obeera mulamu ku lwaffe. Tulina okukitegeera nti wadde nga tunyigirizibwa, gwe Katonda waffe oli wakubaawo era wakuba omulamu. Mukama Katonda waffe, yongera okunyweza abo abali mu kaseera akazibu. Nyongera okuwonga abaddu bo n'abazaana bo abali mu bulwadde, abaluma obulwadde obw'enjawulo, migongo, awusa, puresha n'ebirala. Mukama, golola omukono gwo oguwonya eri obulamu bwabwe. Abalina okulumizibwa okw'enjawulo oluusi maka gaabwe, Mukama, gwe omutandisi w'amaka, beera ensibuko, beera mulamu, amaka gaabwe kkiriza gabe malamu, kubanga naawe oba mulamu ekiseera kyonna. Mukama, yongera okutuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Leka okutegeera tukutegedde ebeere ensibuko era ebeere entanda y'obulamu bwaffe. Leero na bulijjo twongere okumanya n'okutegeera, otuwanguze ensi eno. Yongera okubeera ne baganda bange abali mu mawanga, yongera okubakuuma bonna abali ku mukutu guno, abamu nga tebasobodde. Mukama,
kkiriza omukono gwo ogw'ekisa okubawambaatira n'okubeera wamu nabo. Essaala z'abantu bonna zonna Mukama, bonna tunuulira emitima gyabwe n'okwetaaga kwabwe, gwe Katonda Kitaffe era Katonda omugabirizi, obagabirire n'okukirawo. Kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mukama abampe Amiina. n'omukisa. Weewaawo. Amiina nnyo. Amiina ssebo.